Abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala bakedde kuggala amaduuka gaabwe nga balaga obutali bumativu olw'omusolo omungi ogubabinikibwa ab'ekitongole ekiguwooza. Omusolo mungi nnyo. Gavumenti ekyajinga omusolo mungi nnyo ku buli konteyina. Ssente nnyingi values zigendere ku values zino. Bajja ku dduuka lyo ne bakupima ng'abapima ebijanjaalo. Eno bangi balabiddwako nga bakonkomalidde ku mbalaza z'ebizimbe oluvannyuma lwa bannannyini b'ebizimbe okuggala geeti eziyingira munda. Twagala kukola naye batusibiddeyo. Ate ebintu byange biri mu nnyumba mwana. Sirina kyakola munnange. Ekisinze kweyolekera mu bifo okuli Kikuubo, Nabugabo, Mini Price n'enguudo endala era Kufulu zibadde zikwaniriza. Abamu ku betwogeddeko nabo balaze obulumi bwe bayitamu olw'emisolo egiri waggulu gye bagamba gye balemesezza okukola nga bolekedde okuva mu bizinensi. Abasudaani bonna basuubulangawo naye kati essaawa zino bali maduuka g'e Kenya n'ag'e TZ gye tubasanga. Mwana wa kapito miliyoni 2 omukuba otya engasi ya miliyoni 8 alina kutukawo maali ye n'esigalayo n'afiirwa. Ekisinga okuluma abasuubuzi bano kwe kuba nti ne beekubira enduulu eri bekikwatako beesuleyo gwa Nagamba ng'agottera embwa. Tuli omulanga tuwandiikidde buli bwe gwekikwatako essaawa yo tebatuddamu. Bakendeeze ku muwendo gwe babinika bannaffe abatikula engoye. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa okwewala emivuyo nga bakuumaddembe balabiddwako nga balawuna ekibuga kyonna. Abasuubuzi bagamba nti embeera eno eviiriddeko n'emmaali yaabwe okwamira ku woofiisi z'ekitongole ekiwooza omusolo nga tebamanyi kyakuzaako. Ebintu URA yabiremera olw'omusolo omungi ne bw'oba weewaddeyo okusasule mu bungi bwagwo n'ogakanzibirize era enforcement ejja neegukwata nga tolina empapula eziraga nti omusolo gw'okusasula. Ssentebe w'ekyalo Kikuubo Bashir Muwonge, Moses Kayanja n'abalala boogedde kunyigirizibwa abasuubuzi kwe bayitamu ne basaba ab'ekitongole ekiwooza omusolo okubaako ebannyonnyola ku mbeera eno. Emisolo kati ng'egyo egya kiro eginyigiriza abasuubuzi ng'egyo gavumenti lwaki tegikwatako ne givaawo. Gendeze ku musolo ebintu tusobole okubitunda mu bungi ejja kubanga ekola. Ye ssente w'akasiito w'ekiseera Issa Ssekitto alabiddwako ng'alambula abasuubuzi okwekenneenya embeera mwe bali ng'ono yennyamidde olw'engeri abasuubuzi gye bayisaamu atali kuyambibwa nga mu kiseera kino tebalina kyakukola kubanga byabasusse. Gulawo awuggulako buwugguzi kaduuka era tozuukuka kumanya nti ekizibu kino si kyabakulembeze kiriyo mu bantu. Godfrey Katongole ssentebe w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya UNATA ayogedde ku mbeera ekibuga mwe kisiibye bw'atu n'asaba ekikwatako okusitukiramu. Kyongere mu ngeri gye kikwatamu abasuubuzi naddala baganda baffe ne bannyinaffe abali ku valuing system. Tusaba balandiroodizi baggulirewo abapangisa kubanga ebizimbe byaggaddwa balandiroodizi. Batuviiridde mu kibuga nga embeera etandise okudda mu nteeko era nga batembeeyi basazeewo okuyiba emmaali yaabwe ku nguudo nga n'amaduuka agali wabweru w'ebizimbe gagguddwa. Pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga ekya Federation of Uganda Traders Association Fotambofunze nga ye John Kabanda asabye ekitongole kya URA okuwuliriza amaziga g'abasuubuzi kisumule konteyina zaabwe ezakwamira ku woofiisi za URA. Osobola okwesigama mu kawaayiro konna neeyamba ono omuntu asooka nga tetunuulidde mutunula yiwe. Tuwanjagira bakama baffe abavunaanyizibwa nti kano ke kaseera akatuufu mulabe mutya bwe muyinza okuyamba abasuubuzi baffe. Waakiri batuleke mu kaseera kano tugiye ebintu byaffe bino ebiriyo ate bongere tuteeka mu kkuba eggolokofu gy'abasuubuzi bafuna bafa era abasinga obungi bagenda kubeera nga babatwalako ebintu byabwe. Disani Mtyaba ne Emmanuel Sekago bye bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.